Temubende natambula y'emyaka 7 nga sirina kenzijayo n'akamu n'akatono wabula neebaza omukyalo omulamuzi eyeja mu biseera ebitono nnyo awulira nti bamutuusa manye bamutwala ebyemezi eyawuliriza omusango gwange era ne fayiro eyazijjayo nga zakukumu eyo nga tezirabikako naye omukyalo oyo mwebaza nnyo negyali mukama mwongere omukisa ate ne gavumenti emwongere ekisanja kubanga yanyamba nali ndi awo nga mukama ayamba era ng'omusango babuza ekibuga wano mu mazaale gange wano wenakulira era wenakulira wenkulidde wano ku ttaka lya Mangera luno wenakulira abaana abo abandi emabega abo wenabazaalira. Tubadde tusaba basseba ab'ekitiibwa omusango watwabuuza okuva Mubende nga tusinga tuyina court order tetubala okujjako okutundira mu kitabo kimu fayiro nejuza omusango netukusinga naye okuva nga tusinza omusango tetubeera ku ttaka ettaka libeerako mwami byabagamba. Tubadde bannange tusaba abantu abali wano ab'ekitiibwa abataka abali wano okusinzira Wammange engeri gyabonyebonye n'ettaka lino amazima okulaba nga byabagamba alituddeko akozesa kyayagala kyonna. Tubadde tusaba maama waffe olwaleero bannange mumuwa obuyinza abeere ku ttaka lye kyetubadde tusaba bannange. Twayesanga nga abasatu tebasayininga transfer ewa mukulu Byabagambi obuyinza okukyusa ettaka lyonna. Mukulu Byabagambi n'akwatagana ne mutabani wa mukadde Kate ne bakyusa ekyapa kyonna. Bwe bakyusa ekyapa mukadde Kate abuuza mutabani we oli yajjako ku kyapa ettaka lye eryange mulimpe awo yategeerera ng'ekyapa kyali kyakyusibwa kyonna kwe kutwala ensonga mu kkooti. Neyanziza abakozi ba gavumenti mwenna neyanziza omukulu Museveni wano we yayitanga ne Rwigema ne batuula ku butebe ne mbaleetera amata nga bagenda emitala Buninga wano nga nkyali nange ng'era mbaweereza nga mbaagala nga nkyali mbooko nga nkyalimu olunywankoko ne mbaweereza bulungi ne ndeeta amata ne ngabawa ne mbaddaabiriza ne batambula abakulu bange bannyinaze ne batambula bannange neyanziza neyanzege kubanga ffe empisa eŋŋanda gye nakuliramu lwakyo kyo ndi Muganda nzaalibwa Bulemeezi Ssempa. Kiboga tewaliwo balooya tewali n'omu nyembasasula ne bagenderwa oluvannyuma lw'emyaka 27 juzi nga ndinda bano bankole transfer bagenda kudda nti takasi lyange saligula. Ogenzeeko mu kooti? Ngenzeeko mu kooti bantwala mu kooti ne mbasinga ne baddayo nabo ne bansinga juzi ne bansinga nenkola appeal musango guli mu court of appeal kati ettaka lino honorable minister. Okay, kumane document izo zindina ziraga the court of appeal gwatuukayo mu fraudulent document nesi wali nekuwuliriza kati obadde ogamba ki? Honorable minister mbadde nsaba omusango guno guwulirwe court of appeal gugwe tulyoke tugende mu maaso n'ebino. Bwekuba nga gyeguli mu butuufu guli honorable minister bwekuba nga teguli mu butuufu nga bwengenda okunyonyola era bigenda kugwira wano gyeguli minister tugagenda mu maaso n'ebyo era ne tukkiriziganya n'agigula. Siina kye mubanja abamubanja balala nze mubye mubanja
sina kyemubanja kubanga nze yampa sente z'okumukolera transfer kubanga bali nali nabaguza era nze saaguza ono namukolera bukolezi ndagaano. Nze kyembadde nteesa mbadde ngamba nti ettaka lino liriko bannannyini lyo eryange linakolera endagaano alijjeko eritali lyange liwe bannannyini lyo. Sina kyemwagaza talina kyanjagaza tamanja simubanja era nze akavuyo k'ettaka nkakooyi ekiseera kyatuuka nentuula naye ne mugamba ebintu bino nze sibiriimu nga tukozesa looyo omu tuvulugavuruga ebintu tudde eno ebyo ebintu minisita nabikoowa. Kati njagala olunaku lwaleero nga bwe muze nga bakulembeze nga minisita w'ebyettaka njagala ogambe mwami byabagambe wuno waali akwata abasaveya bajjeko yikazi 187 nze nange ndi wano bazijjeko kubanga nawulira bano bannampa balina n'akakwakuliza akalala akagamba ng'okuva lw'abatawaanyiza nalyo tebajja kulimuwa. Naye nze njagala mbeerewo bapime ettaka ly'omusajja balisaleko bamuwe ettaka lye baawukane nga baabiko. Mukama abampera omukisa. Honorable Minister nkwebaza nnyo Mukama akumpeera omukisa ne Mukama wo eyakuwa omulimu guno amuwa omukisa. Olw'okuba bw'olaba omukadde ng'oyo n'abalala betusinkanye nga basangula amaziga tulina okyebaliza Katonda bwe tutakyebaliza Katonda eyakwasa obukulembeze President n'abanga ataddewo abantu nga ye tuba balyaza amaanyi. But unfortunately waliwo abantu abakyatwalira amateeka mu ngalo nga Mr. Byabagamba oyo. Kizibu nnyo nti wakyaliwo abantu abakulu ab'emyaka egyo nga bakozeeko ne gavumenti onsonyiwe taata nze amazima ngogera nga bwe gali era ntera nnyo okuba emotional ne njogera amazima nga bwe gali. Nze njagala kuloopera nti waliwo abantu abatwalira amateeka mu ngalo ng'abantu abakulu abamanyi n'amateeka n'osigala ng'otambusa omukadde ng'oyo ng'omanye ekituufu ky'oliko si kikyo. Era yasigala ng'agenda mu office buli office sigenda kwogera ku office yagendamu naye akagenda mu offices 2 naye ng'amulumbayo because ebipapula bintuukako mu office nemanya nti kati ono ali mu kunoonyereza abasobola okuba corrupt okusobola okumuyambako okutwala ekitali kike era mbalumba on your behalf mbasaagala bakutawaanye wina bingi era nabitereeza office gyasooka okugendayo tebyayina makulu nabyo nembimanya nembirumba nempandiikira abakulu office esembyeyo ebbaluwa yakutuuka mu office yo ku Friday nabyo nabimanya nga tonabimanya you have a lot nembyataakinga nemanya nti era still agenza awalala kunoonya engeri gyabuzaabuza amateeka era kikomekereze dda nga tuli wano nojja osalewo ekituufu ate teyazisasula zimalayo kakati ali ku bakyala bano bagamba mufeeko bano abakyala balina ebisolo kati birirako abayita ba trespassers namugamba omusajja mukulu ogenda kwesiba ku member of parliament eyo western toyinza kusanga bannamwandu no bagulira ttaka. Why don't you sacrifice? Dira oli yakuguza akudize sente ziri pressurizing yamuguza mu bana abasengula abajjeewo abafunira awalala. Alternative gye yaleeta nti alina ettaka nakaseke bano bagende nakaseke bamaze okulima bali okolerawo ebyo ate bali lwaki bagende nakaseke. Those are the challenges we are facing now. Muntu mukulu agenda kukozesa bwa MP ategeera n'omugani no tebavaawo balina okuvaawo. Bakyala mmwe etubadde twogera nti mutuule minisita wonazi tubonera kuva ku ttaka minisita kwanayongereza njagadde okuwaayo obutonotono challenges weziri tubeera ne tuguluba tujja kuweereza lipooti. In fact neye Kasega gye boogeddeko gye twasanga eri fresh kubanga twasanga wakagitema kyetonya amasanda eye Kasega ettooke lyotemeri balitonya amasanda eyo gimanyi bulungi. In fact tugenda kuweereza ne lipooti kubanga kooti enkya dismiss enkya kooti appeal kati tugenda kuweereza lipooti waffe tutuuse ne poliisi mukunoonyeza kwaffe kakati eyo gye munaatuula ate nemujja ku kirala kuba emikono gyaffe giba misibe. Bana minisita obudde njagadde ojje osomesa abantu bano ndowooza waliwo bana minisita lwaki tojja butereevu n'otandika kubanga fayiro zonna gwoze nazo ate luno olunaku guwa lusaba era gwe wampandiikira ebbaluwa
without referring the matter to court or land tribunal. The commissioner has power to take such steps as are necessary to give effect to this act. Alina obuyinza, kati ze nina obuyinza okutwala steps ezo okulaba nti etteeka lino ligenda mu maaso lirabirirwa, okulaba nti ekyapa ekyo kifu ddala nga bwe kigambibwa. Kati ne kigamba nti ono komishona era nze mulagira era namulagira ku olwo nempasa nti agire ki ekyapa ekyo akisazeemu kikino wano cancellation of certificate of title kikino section 91. Kakati oyo Kaweesa alina ki? Nakiwandiika nempandikira RDC. Ebyo byonna ssebo wali tonajja wano byonna nabiwandiika bulungi nabyogera mu lujjudde nti ekyapa kifu mu mateeka. Kati kiki kyotutte mu kooti era bwe yagenda mu kooti olwasooka kooti yamugoba era looya eyaliyo gwe naweerezaayo nassaayo kosti za miliyoni 100. Kakati yatya nadduka nti akola opiiringa kiki? Kakati bw'ogenda mu kooti ne omusango ne gukusinga n'osinga ne bakola apiiru n'ekusinga, kati ate ogwo n'ogutaapiiringa n'ogenda mu process endala gye bayita execution process. Kati awo ekkooti zonna ziba zifuuse kye tuyita factus official. Ziba tezikyaddamu tezikirizibwa kuddayo kutunula mu musango ogwo. Kakati omusango omulala gwonna gw'oleeta ku facts ezo ze zimu ng'osaba ekintu kye kimu, kubanga ye kyasaba ttaka lyange naligula linzirire. Kooti esazeewo up to the end siriryo ne kooti nabyonna bireete. That's execution. Ekitegeeza ekintu kyonna kiwedde ettaka siriryo. That is our last order. Kakati etteeka nze limpa obuyinza era nga bwe liwasitiriza obuyinza. Bw'oba olabye omumenyi w'amateeka mukwatirewo. Kakati byabagambi wamenya amateeka bakukwate kakati. Sabo DPC kwata byabagambi ono kakati yamenya amateeka ate era ndagira omukyala jangu nyamu jangu nga kooti bwe yalagira ogende ku ttaka lyo. Byabagambi Sebo DPC kwata anannyonnyolera eyo yamenya kooti bwe yamulagira. Number 3 yakola trespass ago gonna criminal charges akwatibwe. Njagala akwatibwe, njagala kumulaba nga akwatibwe. Iwandiko ebiri atoloza minister akayadde akyogera mu kooti. Gavumenti alowooza museveni okuteekawo kooti kyali kya budde. Lwaki badde mulesa ab'ebijambiya tokifa nnyo ab'ebijambiya baliwa gwe bakwate bakwata ab'ebijambiya ab'ebijambiya baliwa. Agame gwe buloka w'ababyalagambi. Buloka kye kiki bagamba? Obweddiira. Mutunda twakakuzaako bamenyi. Amajambiya bali mu badde okubira. Amajambiya bali mu ddawa. Bali wa amajambiya. Bali. Okwezesebo! Bakukwale!
rukenge. Yokoro rukenge. Rukenge. Bako tugamba bakuwayiriza oba Wanji? I have no comment. I've been in this land for 30 years. How would I forge anything? Baliwa. Wabadde okulira eri mu nsiko. Ababijambiya waliwo begoogera. Muleke okuteekawo saayansi. Oyo saayansi gwe muleeta. Kati nze mulowooza bayinza okuntiisatiisa ebyo ebintu ebitali mu makulu. Olowooza eggwanga litambula litya? Eggwanga litambula litya? Litambulira ku mateeka oba ku bigambo? Litambulira ku kigo. Bwe litambulira ku mateeka omusango guli mu kkooti. Lwaki ayogera mbu ebintu bicupuli? Gyayogera nti bicupuli mu kkooti tugenda. Tukyagenda mu kkooti. Kkooti ekomawo aliwa kiki? Bwe baba bakkiriza okukola apiiwo. Kitegeeza ki? Yafuna mpewo oba yasangako ab'ekibanja. Ate era nja kubalaga nakyali kwekyo kambalage n'akatundu akalala kubanga ekyapiko ab'ebibanja ne bagamba nti tetutunda oyo agula ettaka eryo abaguze empewo. It buys more if the kibanja holder is not persuaded to sell aba aguze empewo. So tojja kujja eri ogambe nti nze ndi Engineer Kaweesa nafuna bya constitution ebyo ebiragiro ebyo ani n'egitulamu n'ayita minisita wa lands n'agiyisa eya Kaweesa teyitangako mu mitendera egyo kati agobaawo ati abantu ate kakano kagamba nti executive authority of Uganda is vested in the president and shall be exercised in accordance with Museveni ng'akola directive. Kikino ekimu obuyinza okussa mu nkola. The article duty 3 eya president to abide, uphold or safeguard this constitution. Kati ago President yagamba nga 22 February 2013 si byaggulo nti no yasuzukuse eggulo n'atandika okupadikinga ng'akuuma ab'ebibanja yagamba nanyini kibanja aba talina kwegula kubanga ekibanja kikye if he does ekibanja oli wa ddembe naye yagamba if he is not willing to sell he will continue with him kati sivaabo President Museveni ng'akozesa obuyinza bwe buli okussa mu nkola ebya constitution biri ebibawa security of occupancy yagamba nti ajja kubeerako ekitiibwa kikudire kubanga owulidde okusaba kwange okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu nsabye kaba bampe bamukisa bisanduza w'ekitundu kino ettaka lino we tutudde wennyini ly'ettaka erikuleese eriri wakati wa mukulu by'abagambi Francis RDC abantu bantegeeza okuyita mbayise era nga bwe nakutegeeza olw'akagendo ke mulabye naye olw'obulumi bw'abantu mu nsonga z'ettaka ez'enjawulo taata minisita era abantu boolaba wano abasinga bali ku ttaka liri eryakuleeta ku sayidi y'eri ey'ekyato ne Kasega zowagonjoola n'oleka ng'olagidde agadde okulya ekigambo ekyo ekisembayo ku nsonga eyo nga bw'otunnyonnyola n'ensonga yeetuleese wano mu butongole eya mukulu by'abagambi ne mukadde Kate neyanzeege tusanyusa Mboga West tali naffe naye omuyambi we waali taata ali muka minisita akulabe bonna baategedde Deputy RDC and Assistant
Chairpersons abali wano ze musibye mutendo banyabo ne basewo. Sebo honorable councillor yeno ensonga Joseph kusinkana wano wadde twalimu okusika omuguwa kumanya ensinga kwagala abantu nga bangi mbozo okusomesa ddi aje kitundu wano nti ayogere eri abantu abagugulana tikyalingawo era kyobala nti ensonga ezisinga zozijjamu ziri historic do waliwo ekintu ekikulu ensonga eziri wano fayiro zenasanze nazo nyingi kale katufune Saara Musumba. ezo zijja kuyambako ne madamu Nambega wabikindoza wamba exactly those are clarification nigazileta because kati omuntu ono wadde muntu w'abantu temumitika migugu ya buli individuals nsaba babasomere namba 622 0392 landline 0 4 RDC ajja kuwa RDC ajja kuwa obukuumi for you to enjoy quiet possession of your land.